Ebisiyaga Dr. Kazimba Mugalu bimujje mu mbeera kakati nno atabukidde ababiyingiza mu baana b'Ekanisa ebipya bizuuse yonna gy'osinzidde nkubuzaako webale nnyo webale ddala okuva n'ogoberera enteekateeka zaffe ez'omuzinzi era ez'omuggundu munnange nkugamba okola ky'amaanyi nnyo okuva n'ogoberera emitimbagano gyaffe gyonna genda ku Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, www.kampalamediatv.com olabike ng'ate ogoberera kwata mu kiddo subscribinge tweyongera okulabika nga tukolera okufeffetta okw'omuzinzi yonna gy'osinzidde mwana wa maama mwana wa taata wekati nga tumalako omwaka wetwogera mu 2022 bassebo ne bannyabo nsobola okuvayo ne nkutegeeza nti ate ensonga emanyikiddwa nga ey'Ebisiyaga wetwogera mu Kanisa eya Church of Uganda ate eviiriddeyo ddala netabula abakulu wali munda mu yeekaalu era bwe batyo ne bavaayo ne bambalira bano abagenze maaso okulabika nga battatta n'ekitiibwa ky'Ekkanisa nga babiyingiza mu bavubuka. Wetwogera ku Ssabalabirizi ow'Ekkanisa eya Uganda Stephen Kazimba Mugalu Archbishop avuddeyo n'alabula bano bassedivutto abagenda maaso okubanga bayingiza abaana battu wakati mu bikolwa bino eby'ebisaaniiko n'abategeeza n'abagamba nti ffe tetugendera ddala kulabika nga tubakkiriza era n'ateekawo okulabula okw'amaanyi n'agamba nti ekikolebwa kyonna oba ekisoboka kyonna kigenda kukolebwa okulabika nga abaana battu tebabayingiza wakati ate oba oliawo mu nkwe zino ye zagambye nti zijjudde obulabbayi n'obwa setaani wabula tugenze maaso ne tukolera okufeffetta wano mumpulirize bulungi mu abazadde waliwo ebibinja ebyesomye wetwogera ddala okuviira wali ddala mu bazungu nga byagala okuinfluensinga b'osobola okuyita omulembe gw'abavubuka okubayingiza wakati mu bikolwa bino eby'obusiyazi n'olwekyo nsobola okuvayo ne nkutegeeza nti nno bayitidde wakati mu bitongole eby'enjawulo era nga beeyambisa obwavu obukudde ejjembe bassebo ne bannyabo obunkuseere abantu okubeera nga banakuba bambi okubanga bayitira ate mu kubawazi basale okuyingiza abaana baabwe mu bikolwa bino eby'ekigwagwa. Wano wetwogera ku gavumenti ng'eyita mu kitongole oba gy'osobola okuyita mu Ministry of Ethics and Integrity kino bongeredde ddala okulabika nga bakikakasiza ddala nti olukwe luno oba oliawo nabo balutegeddeko era bassebo ne bannyabo mu kufeffetta kuteyongedde okukola okusinziira ku mwogezi w'ekitongole kino Dr. Aneti Kezabu ategeezezza nti nno ebintu bino byonna babitegeddeko era nga baana baba influencinga okuyitira ddala wakati mu mikwano gyabwe wakati ku mikutu egya TikTok wakati ku mitimbagano gyonna okulabika nga babayingiza mu bikolwa bino ate oba oliawo ekintu kye bagambye nti engabo bagirumiza mannyo. Nsobola okuvaayo ne nkutegeeza kino kigenza okujjawo gwe omulabi naawe ampuliriza ng'Ekkanisa ya Uganda oba wetwogerako Church of Uganda yakavaayo mbagirawo ne yeeyawula Kanisa ginne waayo oba enjiri gye yafubutuka oba ebadde egitwala gy'osobola okuyita Church of England. Wano Church of England bwe yavaayo neeronda Ssaabasumba oba omukulu w'Ekkanisa eno nga musiyazi. N'olwekyo obubaka bwa Dr. Kazimba bumalako omwaka bwe twogerera ddala yavuddeyo n'ategeeza nti nno kyannaku nnyo okubanga bannaffe mwe mwatuleetera enjiri kuno amawulire amalungi era tetubategeeza nti newankubadde mwatuleetera amawulire gano amalungi tetugenda we shall not allow you spoil us. Bye byabadde ebigambo bya Dr. Kazimba Mugalu bassebo ne bannyabo nsobola okuvaayo okutegeeza. N'olwekyo olukujjukujju olukozesebwa wakati mu bitongole ebyenjawulo okuinfluensinga abavubuka lugendera ddala mu maaso. Of course gwe wenna omuzadde kati buno buvunaanyizibwa bwo okutuuza omwana wo okulabika nga omuteekako eriisa ejjogi wakati mu biduula gy'agenda eyo mu banne gy'agenda okutambulira eyo mu influential groups zagenda okutambuliramu oteekeddwa okubanga buvunaanyizibwa bwo okakasa nga okuuma omwana wo oba oliawo butatwalibwa. Masanyu gano n'omusimbi omuyitirivu baana bamama baana bataata bano abasiyazi balina ensimbi nnyingi ze basobola okuteeka mu mwana wo n'olwekyo ne w'omugamba kigambo ki nga takyasobola kukuwuliriza kubanga ensimbi si buzibu bwabwe. N'olwekyo ensonga bw'ekitso bwe ziri of course ffe twagenze dda okubanga tugwa ku ground wakati okwongera okukolera okufeffetta tugenda kuleetera alipoota namutayiika ebimu ku bitongole
ebisinza okubanga byeriisa enkuuli mu kurikrutinga abavubuka bano tugenda kukolera okufeffetta okulaga obukodyo mwe bayita ate oba oliawo okwonoona omulembe. Of course ffe twakutegeeza wano nga ku Kampala Media TV tuvumirira ebikolwa bino byonna n'ababikola n'ababyenyigiramu nga tugamba nti sigwe mulembe gwe twandyagadde okulaba, wabula tuteekeddwa okumanya nti oba oliawo Mukama Katonda yatuwa obulamu obukozesa mu ngeri entuufu gye yabukozesa. Ekikopo bakitonderwa kunywerwamu si kuliiramu, n'olwekyo ate singa oddira essowaani n'otandika oginyweramu oba ovodde obuvunaanyizibwa bw'ekikopo ekyakitonderwa. Subscribing otugoberere yongera okukolera okufeffeta nga gy'osinzidde. Yenze Ssemaganda Moses Hope ku lwa Kampala Media TV yonna gy'osinzidde.